nga tukyali mu kiyongobero ekyokufiirwa naggaggafuge bifeekeera binojjo binyonkondo sebinaagina wa Afrika ne Bulaaya. Aga Khan munnange abantu beebuuza nti omwami ono oba bifeekeera ono binojjo binyonkondo alese emmaali yenkana etya era ebalirirwamu sente mmeka? Kubanga munnange tuwulidde Aga Khan era ng'ayogerwako nga omugagga omuzibu ennyo mu nsi yonna. Waliwo okubeera omugagga wano naye omugagga mu nsi yonna. Kakati ono munnange ng'ogyeko Uganda ebyobugagga bye biri mu nsi 25 era ng'obugagga muganda wange babuyita obugagga obwa ddala. Wenzijidde okubuulirira bino nasanze owa bodaboda nga atuuzizza banne nga yenna abitadde ku leve endala. Yagambye nti mmwe nga bamuwakanya ndowooza nti Aga Khan wa Museveni asinga Aga Khan obugagga. N'abagamba nti mmwe kati kambabuulireyo ekintu kimu, temulaba muhoozi oyo nga bamuzaalira oba akulidde mu State House okuva lwe bajja mu buyinza ne batandika okubba, akulidde mu mbeera eyo nga babba era naye akuze nga omulimu gwe gumu. Bali ku byabugagga bakola ki? Babba. Bonna babba ne famire ye bonna bali mu kubba gold n'ebirala. Omuwa bodaboda yabadde agamba banne saagala mu binkakaatikeko kubanga awo we tutuuse nawulidde nga boogera tekiŋŋaana kukyogerako. N'agamba tebaligenda kwenkanankana, tebaligenda kwenkanankana. Aga Khan nga atodde ku kwota y'obugagga bwe, ng'atoddeko kwota kati ne bagabanyaamu akwota mpune yakwota baba tebaginkana bugagga, naye ate nga ye azikoze mwalaali. Neŋŋamba bannange kantuule mpulirize kakati muganda wange nga maze okuwulira ebigambo bye wa bodaboda bye badde ayogera. N'agamba nti Museveni yagamba nti agenda kuwa muhoozi ebibugagga bye ebitundu 5 ku buli 100 n'agatta ku ebyo naye kennyini nnyini byalina byafunye obufunyi byatakoleredde. Tebaligenda kwenkana oba taligenda kwenkana akwota yakwota ku bugagga bwa Aga Khan. Owa boda nga yayogera bannange neŋŋamba Mukama Katonda kiki kino? Aga Khan yaani? Oba oli awo nange mbadde mpulira muwulire ng'omu ku bagagga ab'amaanyi ennyo mu nsi yonna. Kati munnange ntandika okunoonyereza ku Aga Khan. Aga Khan si mupya wano e Uganda era nga sinaba kubeera nga nkuwa ebiwanvu oba ebitonotono bye mmunoonyerezaako Aga Khan ku bugagga bwe. Yaani? Baani bayambye? Biki byazimbye? Ennyonyi abadde alina mmeka? Bannange kansoke nkuwa katambi kano kwegamba briefly esooka otegeere n'enkolagana yo wano e Uganda gye Museveni abadde amumanyi bulungi nnyo era nga naye asinza musinze. The death of His Highness the Aga Khan is significant for over 15 million Ismailis across 35 countries. The Aga Khan was a jet-setting entrepreneurial billionaire and philanthropist who invested millions of dollars into helping people in some of the most impoverished parts of the world. In Uganda, the Aga Khan Foundation has made multi-million-dollar investments across various sectors of the economy. This includes Serena Hotels, the Nation Media, which owns NTV Uganda and the Daily Monitor, Bujagali Hydropower Plant in Jinja, Diamond Trust Bank, Aga Khan High School, among others. Prince Shah Karim Al Hussein, the Aga Khan, believed in creating opportunities so that people could take control of their lives. I'm here today as the Chancellor of the Aga Khan University, and it is in this role that I can officially announce the establishment of an Aga Khan University hospital in Kampala.
In his recent visit to Uganda to witness the groundbreaking ceremony of the Aga Khan University Hospital in Nakawa, Kampala, His Highness the Aga Khan emphasized the importance of investment in higher education and healthcare. Higher education and science are two of the most important factors in development. And Africa requires to have institutions that will assist in the development of those resources. His sentiments were echoed by President Yoweri Museveni, who presided over the launch. Museveni lauded the Aga Khan and the Ismailia Muslims for their business acumen and contribution towards Uganda's development. I want to take this opportunity to salute His Highness personally, but also salute the Ismailia community. The two have contributed to filling the deficit of entrepreneurship in Uganda and in East Africa. The late Prince Shah Karim Al Hussein was the 49th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims. At Uganda's 55th independence celebrations, His Highness the Aga Khan was honored with the award of the Most Excellent Order of the Pearl of Africa, the Grand Master. His Excellency now is decorating His Highness the Aga Khan with the Most Excellent Order of the Pearl of Africa. The award is the highest honor to be awarded to heads of state and heads of government by the NRM government. The Aga Khan held British, French, Swiss and Portuguese citizenship. Kakati munnange mu bumpimpi era nga mulimu n'ebyo by'owulidde mu katambi ako, Aga Khan yabadde akulira ekiwayi ky'obusiraamu ekya Shia Ismaili Muslims mu nsi yonna. Ye nannyini wooteeri eya Serena mu Uganda. Amawulire aga Nation e Kenya ne Uganda. Nannyini bibiro ery'amasannyalaze erya Bujjagaali e Jinja. Amalwaliro ag'amaanyi okuli erya Aga Khan University Hospital e Kenya erijjanjaba ebyalema mu bannayuganda era eyo gye baddukira eddwaliro si ppya ng'era erinnya Aga Khan bitali ppya gye tuli. Kati Aga Khan nga ab'enjizikiriza eyo bamukiririzaamu nga omutume owa Nabbi Muhammad era omusika owaana mu omwenda mu ba imaamu abakulembera enzikiriza eyo babeera bansikirano. Abadde azimba n'eddwaliro erya Aga Khan Hospital erifaanana ery'e Kenya mu Uganda wano e Nakawa. Kaakati munnange mu bufunze bwayinza obutabeera na budde bumalayo mboozeemu naye kati njagadde okuyitira mu byowulidde mu katambi kali mu bifaananyi. Kaakati munnange byebyo bye babadde boogerako mu katambi ako k'owulidde. Kaakati munnange ebibugagga bye ebirala byalese bye biruwa Aga Khan ono gwe twogerako, omwana wa bodaboda ge yabadde atendiriza ng'agamba ati mmwe temulaba nga muwoza kwende mu State House akuulize banyagabanyega eggwanga lyonna balikoze ekibalimazeewo, naye ne bwasikira ebyakitayo byagenda omumuwa byonna nga n'ebitundu 5 nga amuwadde 10 ku 10 taligenda kwenkana akwota yakwota ey'obugagga Aga Khan bw'alina. Kakati munnange omukutu ogwa Wikipedia guno bwamubaliddemu obugagga bwa buwumbi bwa $, obuwumbi bwa $13 mu za Uganda munnange empitirivu nnyo. Kakati munnange era zino bwe ziba ssente za muntu omu bwe ziri zibulako katono ddala okwenkana bajeti eya Uganda yonna. Bajeti ya Uganda yonna zibulako katono. Ebyo omukutu ogwa Wikipedia bigumanyiiko. Kakati munnange okusinziira ku mawulire aga AFP n'ebitongole ebirala, Aga Khan abadde alina emmaali
ewuniikiriza omuli Nabino Wammanga. Bombardier Global 7500 ennyonyi ey'obwannannyini abadde agirina, ate nga kigambibwa okuba nti abadde na 15 zi Bombardier ennyonyi ze alina 15 mbu. Abadde ne wooteeri ne biiki ez'amaanyi ku mbalama z'ennyanja mu nsi yonna, gy'alese emmeeri eno bw'aleseyo n'emmeeri ez'ekikungu okuli n'ey'ebbeeyi ennyo emanyikiddwa nga ate nga talina emu Alamusha Super Yacht eno ebalirirwamu pawundi obukadde 2 eza Bungereza. Alina ennyonyi ez'obwannannyini okuli Bombardier n'ebika ebirala n'ebisaawe byazo. Alina ebisaawe by'ennyonyi n'ennyonyi azirina mpitirivu. Bagamba mu ekika ekya Bombardier mubadde alina 15 ekika ekya Bombardier ng'alina 15. Oba Uganda tulina mmeka Bombardier zino? Obanga za mulembe ng'eyiye nga mpya ng'ezize, ekyo kiri awo kwegamba amaanyi g'omusajja ono soogageraagereza. Tetusobola nnyonyi mpya nti yino mpya ttuku. Tugula ezo ezikoze eki ezigizeegizeeko ezikozeeko gaali ekozeeko. Kati ye abadde azirina nga mpya tuku zikola akaseera nike zikoze n'aggyawo n'atunda oba n'agaba. Naye ate waliwo ekyenzijjidde tabanga yatuwa buwi ennyonyi ezimu nga zibagiranga omugagga yatuwa ne batugamba nti kakati munnange ebibugagga bye ebirala mu lukalala ono amawulire aga Kenya Times galaze nti olukalala olw'ebibugagga byalina munnange kuliko Diamond Trust Bank DTB Kenya Limited. Kitegeeza nti awo ne anso oteeka neye Uganda bo tebagibala. Insurance eya Jubilee Holdings Limited, Nairobi Serena Hotel. Bapagamba se Nairobi Serena Hotel oteeka obutesi neye Uganda tutegedde. Serena Hotel Uganda nayo muganda wange Aga Khan. Mbu alina ne Emboseri Serena Safari Lodge e Kenya nayo yiye. Bannakenya bo eri nga bakola ki? Boogera ku biri eri. Kati gwosobola kutegeera butegezi kifaanaganya n'erinnya n'ekyewaffe. Kakati abadde alina factory eziwererako ddala. Abadde alina Industrial Promotion Service Kenya Limited. Kati tuli mu ggwanga erya Kenya muganda wange. Tetunaba kuyingira eno tuli eri Kenya. Tugambye ensi 25. Kati just nkubuulirako bubuulizi muganda wange ku by'obugagga byakola ki byalina. Alpac Industries Limited Nairobi ekola buveera. Altex EPZ Limited Nairobi ekola ngoye. Botanical Extracts EPZ Limited. Farmers Choice Limited Nairobi etunda nnyama na sausage. Frigoken Limited Nairobi ya bivavava. Kamim Industries Limited eri Mombasa. Kakati munnange ebyamalwaliro n'obujjanjabi ebyo katuveeyo mu industries. Kwakati wante tuyingiddeewo Uganda okubuulira nti kiri awo. Tetuyingiddeewo yadde tetukutteewo. Oboolya bwe naafuna obudde nja kujja nkubuulira ati naye wano Uganda. Naye nze Justin nkuyitiramu buyitirizikko katono. Awo nno ntanze okukkiririza mu wa bodaboda oli. Kubanga jjukira nti kati waliwo abantu abamu gabwe si ba investors wabula ba takers. Nga siba nga tuyinza ganti ainvestinze wano nti ne kati ono Aga Khan bamumanyi nga investor mu nsi zonna. Bwe tugenda eri mu South America ebikajjo mu kusambaza ebikajjo ziri eyo mpitirivu muganda wange. Kakati Aga Khan Health Services AKHS n'ettendekero lya Aga Khan University erisomesa ebingi okuli
n'ebyekisawo. Aga Khan University Hospital Nairobi. Nairobi kubanga be basobodde. Abantu baba baganye. Temutuswaza. Aga Khan University Hospital India. Aga Khan University Hospital Kampala. Aga Khan Hospital e Dar es Salaam. Aga Khan Hospital eri abakyala e Pakistan. Aga Khan Hospital e Kisumu. Aga Khan Hospital e Mombasa. Aga Khan University e Nairobi. Aga Khan High School e Nairobi. Erimu munnange ku matendekero ya senior agasinga ebbeeyi e Kenya. Aga Khan High School Mombasa. Aga Khan Nursery School mu Eldoret Kenya alina ekizinga mu bizinga ebya Bahamas mu liyanja erya Atlantic okuliraana America. Ebizimbe mu Bufaransa, France, Portugal, Canada, Bungereza, Buyindi, Tanzania, Kenya, Uganda n'amawanga amalala. Nkugambye amawanga gasukka mu 25. Yonna alinayo. Yonna akola ki? Ate alinayo. Waliwo okubeera nti naalinayo okwo. Naye alinayo era bagamba buli Aga Khan buli wajjali mugagga bamubalanga omugagga mu nsi ezo gyali. Mulunzi naddala munnange embalaasi. Musuubuzi w'amayumba amakadde n'agaddabiriza n'agatunda ate nga azimba n'amapya mu real estate mwali nnyo. Kampuni ey'ebyempuliziganya eya Telecom Development Company mu Afghanistan. DCB Bank Limited mu India. Tuli ku Aga Khan. Naye wano gundi yasima mu kirombe ky'egindi. Kati gundi bye basima mu kirombe ky'egindi golo line bitumanyi ze investment ze bakola abasajja. Kati munnange ono ate era wano wasingira bannaffe abakodo ennyo ng'ate be bali mu ki. Oyinza okulaba omuntu ng'atenda bubweni obukodo n'omubuuza kakati agaba eki ky'atalina. Waliwo ate bali nga batoolako n'omukutoolako nga bagaba kase bakusuubiza bajja kuwa miliyoni 5 endala ojja kubanja. Oba n'abeeruweeru bakyakaaba naye ate nga babaliira embuzi zaabwe ente zaabwe ne babattira n'abantu baabwe naye nabo bakyabanja. Obwo nno si bukodoola obwo butemu na mutima mubi. Kaakali munnange abadde mugabi wa buyambi nnyo mu nsi yonna naddala munnange amawanga agakyakula nga ayita mu kitongole kye ekya Aga Khan Development Network ekiwa abantu abasukka abantu abasukka mu 9,900 emirimu mu nsi yonna, nga kigambibwa nti mu Uganda awa abantu abali mu 3,000 emirimu Aga Khan. Gyabadde agaba obuyambi naddala amawanga mangi musemazinga okuli Asia, Middle East, ebitundu ebya Bulaaya, Africa omuli ne Uganda. Bakaaba ne waliwo abagamba nti kale abadde abayamba afudde. Naye ebyabali byansikira n'omuganda wange era Aga Khan omulala agenda kujja. Aga Khan wakumiko wakusatu wakuna oba afiiridde ku myaka 88 mu lubiri lwe olw'ebyafaayo mu kibuga Lisbon ekya Portugal. Kati abalambuzi lwe baagala munnange lufuuke wooteeri. Abalambuzi bagala lufuuke wooteeri mbu Aga Khan nga amannya ge amatuufu n'ebitiibwa bye ye His Highness Prince Karim Al Hussein Aga Khan owokuna kitegeeza nti obugagga bwansikirano ono wakuna kiza tulinze wakutaano. Kati mwabadde balowooza
anti kakati olubiri lwe muganda wange ebyabayindi tebiba bwe bityo, naye ate waliwo abalowooza nti n'obufuzi wano Uganda bagenda bufuulanga ba Aga Khan nti bagenda kusikira busikizi Uganda bagisikire. Tetujja kukkiriza eyo enkola ya Aga Khan era bugagga bwe yabukola nga tena gyabubbye. Emaali ye ebadde munnange yansikira no era bagamba nti yakyasinze okugikuuma n'okugigaziya. Ono Aga Khan owookuna afudde. Ku bajjajjaabe abaafa edda, abaana n'abazzukulu ne batandikira munnange okubeera nga bagisikira. Era nze mbadde ngamba mwali badde mu lowooza bibyo by'okusikira lwakitula yeese nti busikire n'ebirala naye si Uganda. Kati obusika obw'obugagga bwabwe mbu bwatandika mu kyasa ekye-19 era nga ye yabadde omusika owookuna. Kati bakyataputa ssemateeka ow'ekika kyabwe. Bataputa ssemateeka ow'ekika kyabwe. Ne bannaffe baali badde bava ne ssemateeka ow'ekika kyabwe. Ne bataputa ne bamanya woyi okukola ki oba ow'abacwezi bwe bamanyi, naye ne balema kubeera awo nga batugamba nti ate kakati nti byansikira n'obugundi bw'atagundi yakwata. Kakati bano balina ssemateeka ba Aga Khan ow'ekika kyabwe era kyagamba balonde Prince Aga Khan ow'okutaano kye bagenda okubeera nga bakola. Bagenda kulonda Aga Khan ow'okutaano. Ekika kyetandikirawo olulyo olulangira era afudde naye mulangira ekika kyabwe. Okumanya abadde w'amaanyi ekibiina eky'amawanga amagatte ekya United Nations UN nakyo kyamukungubagidde. Ssaabawandiisi waakyo Antonio Guterres mweraliikirivu wajanajja obuyambi bwawa amawanga Aga Khan kugamba wajanajja obuyambi Aga Khan gyabadde ayamba kakani abadde ayambayo singa abanaamusikira bakyusa mu ssemateeka nga Pulezidenti wa America Donald Trump bwe yakoze bwe yaggyeewo obuyambi obumu ekitongole eky'eggwanga lye ekya USAID bwe kibadde kiwa amawanga agakyakula. Singa n'abanajja ne bakyusa mu ssemateeka ne baga tetugenda kuddamu okuwa bannakyemalira ssente katugeze. Nyenze nga bawaki tubonaabonayo akatono bannakyemalira bamala tuviira ensi nedda mu nteeko. Naye ebyo by'okubeerawo nti kale katugera tulyange eri nabali bayongera kwegaggawaza nti baagala kuzimba bwakabaka. Baagala kuteekawo olulyo olulangira wano mu Uganda kati bulaba prince ba princess ne ba king ba queen bukati ffe nga gundi bwe yagamba lwabuugu bukati ffe olwo abankuseeri nga ffe baddu ffe tukolera bali kumbe eri waliwo abaakoledda nga sente ate bazikola mwalaali nga bebayamba eno bano ne babeera nabo ne babba ku ezo. Tetujja kubikkiriza. Bali badde bakyusaamu ku constitution yaabwe emyaka emitonotono embeera n'emala okudda mu nteeko bannakyemalira ne batuviira ne bazaayo. Abadde asinga kuyamba bagamba nti abadde asinga kuyamba nga ateeka ssente mu byenjigiriza obujjanjabi okuleeta emirembe mu nsi n'ebirala byabadde akola nga abiisa mu mikutu egy'amawulire era alina emikutu mingi mu nsi yonna ne mu Uganda. So bayita Museveni bano naye batunyambe bagolole ensobi eyo. Abadde n'obutuuze obw'amawanga ag'enjawulo okuva ku Bayindi gy'alina akalandira Abangereza, Abaportugal, Switzerland,
America, Kenya n'amawanga nga Canada eyamuwa obutuuze olw'okulwaniriranga eddembe ly'abantu okusinziira naye ku mukutu ogw'eddiini ye eya Ismaili Community website yaabwe bagamba nti yazaalibwa 1936 e Geneva, ekibuga ekikulu ekya Switzerland mu Bulaaya. Nnyina ye Joan Yade Bula ate kitaawe amanya ye yali Ali Khan. Nga muto kitaawe yamuleeta mu Africa akule ng'amanyi ennaku n'okwetagulira era asobole bulungi nnyo okukuuma emmaali ey'ekika, era yakulira wano ku mulirwano e Kenya gye yazimba n'eddwaliro eyabbulamu amannya ge. Yakolerako ne Tanzania gye yali mu 1957 gye baamulondera ku busika. Kitaawe yabasaako Omumerika omuzannyi wa firimu ayitibwa Rita Hayworth. Kati munnange sigenda kubanga kwegamba njogera bingi nnyo kuba byenjogeddeko bye bitono naye nga ekintanudde okubeera nga ndeeta ebyo ewa bodaboda yabadde ayogera ku nsonga ezo era engeri gye yabadde abwanamu obugagga bwa Aga Khan kyansanyudde nnyo era ne kinnyumira. Naye nga munnange kitalo nnyo, ensi efiiriddwa omusajja abadde Katonda nga yamuwa, nakkiriza nti Katonda yamuwa ate n'akwata ku bugagga bwe n'asobola okubeezaawo n'abantu abalala. Kwegamba n'abeera mukulembeze oba oli awo atakozesezza bugagga bwe kutugumbula newankubadde ng'era obugagga bwe bulina engeri gye bukosezaamu amawanga amalala nti bannakyemalira beesembereza abantu ng'abo ne babakutulako ziddiiru ne bagula ebyokulwanyisa ne tiya gaasi ne bakuba abanaku ne balwa mu buyinza, kubanga emyaka egyo era yali badde at least ayambako wano ne tusobola okugira kukyusa embeera.